Abakulembeze mu divisioni y'e Kawempe mu Kampala beemulugunyizza ku bantu be bagamba nti bakozi ba KCCA be bagamba nti bajja ku bantu ssente mu lukujjukujju. Okusinziira ku bano bagenda ku masomero n'amalwaliro ag'enjawulo n'abazimba ne bakola ebikwekweto gye biggweera nga babajjamu ssente mu bukyamu. Basanga kiliniki bazijjako ssente, bwe basanga abazimba oli ne bw'aba azimba kayumba ka mbuzi bamuggyako ssente ne bakuba abantu bayisizza bubi nnyo bannakampala. Bonna buli kaleero wafuuse bwabwe okukola nga bwe babaagadde. Then bayigira ebitundu nga Kibezooni, Kikundu, Sebina, Bulo okulaba azimba akazimbe Bulo kuyimirira abamanyi okufuna emitwalo gyabwe 20. Bagamba nti akabinja kano keyitaka RRU Rapid Response Unit nga mu bikwekweto byabwe tebategeezaako bakulembeze kyokka okubabuuza gye bava nga babaddamu babalaata. Naye ani abayise mu respondinge wa muri RRU Rapid Response Unit ani abayise mu respondinge tuwatizibwe ekiba kivuddewo nti ffe order from above yakuvunaanyizibwa. Abantu bano bwe mubagudde bwa kiro oba kawungeezi bateekako masiki nga tosobola kumwidentifyinga nti omuntu ono yakoze eki yakutte oba yakozeko obukune. Baleeta zo patro bbiri nga zijjudde bulungi nnyo. Kati omuntu wabujja omusuubira kwerwana kataale mbaga ekitomukoze twanikoberwani. Bwe baddamu okukola ekinogaana baleeta ddabo kabiri 3 nga zikubyeko abantu baabwe. Okusinziira ku mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Serunjogi, oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya bakola okunoonyereza ne bakizuula nga bano tebabangako bakozi ba KCCA. Abantu abo ne ntuuka mu bitongole byonna ebya KCCA nga tebamanyiddwa. Ng'oggyeko kino bano tebalina nteekateeka yonna nnambike mwe basasulirwa misaala gyabwe ekireesewo ebibuzo mu bantu. Waliwo okubuusabuusa tosobola kukwata muntu n'omuwa ekyambalo n'abeera mu bantu n'omugamba nti agenda kukwasisa mateeka n'oba nga tomusasula musaala. Ono agamba yamaze dda okuwandiikira avunaanyizibwa ku bakozi basobole okulambika ku bantu bano. Ekitongole kino kikola mu bukyamu. Abakozi baakyo tebamanyiddwa mu bakozi ba KCCA, mu bantu abasasula emisaala mu KCCA tebalimu, era neebuuza ensimbi ze bafuna ng'omusaala bazijjawa. Bano era baagala akabinja kano kaggyibwewo bunnambiro kubanga kaviirako n'eggwanga okufiirizibwa. Tulina obweraliikirivu nti ssente zigenda kuliibwa abantu ab'olubatu zireme okukola ekyo kye zandibadde kikola. N'olwekyo tusaba Executive Director omupya aveeyo atangaaze abantu bano baba nga baliwo mu bukyamu bakolweko kuba KCCA yolekedde okufiirwa ssente nnyingi ezandibadde zikola ebirala. Bwe tutuukiridde omwogezi wa KCCA atutegeezezza nga bwe waliwo abantu bangi ababeerimbikamu nga bakola butaweera okulaba nga batereeza enkalala z'abakozi baabwe. KCCA mu kiseera kino eky'obukulembeze obujja ekola kyonna ekisoboka okulaba nti tutereeza ensonga ez'abakozi n'okulambika obulungi awamu n'okwekebejja bakozi bameka bakozi baani be tulina. Naawe bannaffe abali mu ttuuba lino ebya RRU aba enforcement n'abalala be bamu ku abo abakozi be tugezaako okumanya bawandiikibwa batya baliwo batya ani abavunaanyizibwako. Emirundi mingi abantu bazze beemulugunya ku bakozi ab'ekimpatira mu kitongole ki KCCA ababanyagako ensimbi zaabwe mu lukujjukujju kyokka nga n'oluusi babeera n'abakuumi. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.